My lord, the appeal will argue, the appeal as a summary will argue that the court was wrong both in law and in fact and in procedure in determining the matter before the High Court. So tetulina kwemulugunya kwonna ffenna tubaddewo saidi eya banka neteekayo okusaba kwayo bayimirize judgment twafuna basinzidde ku nsonga nga 2-3 naye esookera ddala nga bagamba mbu apiiru yaabwe ejja kuyitamu ekyokubiri nti bajja kufuna loosa ebyo ffe tubiwakanyizza ne tugamba nti apiiru yaabwe terina weeraga olw'ensonga nti kooti high court kye yasalawo kyekituufu baamenya amateeka agafuga ate n'ekirala tetubagambye nti okubeera nti kooti yalagira omuntu okusasula ssente ekitegeeza nti afunye substantial loss kuba bulijjo abantu babasalira emisango ne basasula ssente eyo si ground kuyimiriza judgment ya kooti mpozi n'ekirala tuwakanyizza okuyimiriza judgment nga tugamba tewali evidence yonna eraga nti waliwo ekikoleddwa engeri y'okuteeka judgment eyo mu kooti so kooti emaze otuwuliriza netugamba tukomewo ku Mande essaawa 3 ewe ensalawo ya kooti ensalawo yaayo so tulindiridde kati nnaku 7